Ndoza mwe namwe akirabye. Principle anonya Museveni ayingira IPOD. Na yate principle. Na Bobi Wine esi yonna yarabye nti you are after money. Bobi Wine wagamba nti tojja kuteesa na Museveni. Era Bobi Wine oga nti IPOD toligiyingira. Olwakumye sente kati onoonya munoonye. Ku sente Museveni aba mulungi. When you are getting money, kati oyagala kuteesa naye. Because of money. Ene yopi muli bogus. Nabagamba nti temusobola kulimba abantu lubeerera. Ensi yonna yalabye nti nawe Bobi Wine oyagala sente. Watugamba sente za Museveni mbi. Museveni dictator. Novuma bampuuga abazirya. Gwe za IPOD ozaga zaki. Zavudde Congo. We are all after money. Nawe Bobi Wine okolera president. Bobi Wine nawe oli mukozi wa Museveni. Noyo lubongo ya. Sente za IPOD muzaga zaki. Ati bulijjo mutuvuma fa abazirya. Kati nawe ogenze misana. Bobi Wine ayagala nopu eddeyo mu IPOD bagiwe. Era temugenda yingira nga president tayagadde. Atero okubayingiza waliwo bye mugenda okukkiriza. Any upyo kuyingira IPOD. There are things they must accept. Kati fenake tuziriye. Bobi Wine nawe lieza IPOD. Naffe tulieze tulia. Fenna tulia sente za government. Nawe lubongo yoziriya. Kati mwaduse mu koti baba yingiza IPOD. Mwatugamba da koti za Museveni tezikola. Nani yupi banange? Nze bane Bobi Wine ne lubongo ya. Na ya abantu lubongo ya ke bali kutegera nti oli mufere. Bajja kusindikira helicopter muvubuka gwe. The people we bali tegera nti lubongo ya oli double dealer ojja kudukira mu helicopter gwe. Ebyo byekiti lubongo ya byoza nyebyo. Era lubongo ya yakikuliddemu. Mwatugamba IPOD lubongo ya the moment abantu ke bali tegera nti okolera government ojja kudukira mu helicopter gwe. Gwe ne Bobi Wine mujja kubuuka ebisenge emagera. Mujja kudukira kunte. Mufulinze nnyo abantu. Wallahi government ke tali baweereza helicopter. Bobi Wine ne mufere wolubongo ya. Ngense bazudde nti mubadde badabodira omu kumwaja kudukira kuntajite embalasi. I know. Era lubongo ya gwagenze mu koti. Babateke kwa IPOD. Watugamba dda lubongo ya koti za Museveni tezikola. Lwaki omusango temugututte mu bantu. Muguteke mu bantu ogwa IPOD. Naye kubanga sente muzagala. Musazewo mutule ne Museveni. Misana tuku lubongo ya. You have accepted. Kate mudda muvuma bali ya sente. Ensi yategedde nopu namwe mukolera NRM. Nga mwavuma IPOD. Ekibiina fete tutesa na Museveni. Erebe tetubikiririzamu. Fobo busete mwakola fundraising negana. Olugezigezi lwammwe mwasoka kola fundraising abantu kuluno baganya okuwa NUP sente. Fundraising yamaze gana. People refused. Teri bulaya ya tadeyo sente bategera nopu muri bafere. Era lubongo ya wagenzo olaba nga teri muntu atekayo sente. Luli baba wa sente mukalulu akagwa. Biri abiri mugumu abana Uganda bawa NUP sente. Olubayimba mudaku mudda. Naye abana Uganda kasita kuluno bategedde nti NUP muri bafere. Teri ya waddeyo. Kati ne mukubala roundabout mukimeza mu 7. Muvuganya mutya government ateba wa sente mugivuganya. Banange. How do you fight a government that gives you money to fight it? Mukazi kyagulira mujjawe ebizigo anyiriro musinga. Namwe abana Uganda namwe ate muddemu ku magezi. Gwalabe mukazi agulira mujjawe ebizigo. Agati mujja wange nkugulidde ebizigo nyiriro okunsiga eno government ya Museveni omuyekera. Eba wesete mujijjeko. Bobi Wine ne lubongo ya muri bafere. Mukolere NRM. Era ekyo kyensi yakirabye.
ne mugenda mu IPOD gye mwagoba ne mugate muyinza kuteesa na Museveni era mubanga omusiraamu alidde kali akasolo kati mukimye sente ku sente Museveni aba mulungi bw'atabawo aba mubi kitegeeza Lubongoya. That's what it means. You blackmail Museveni to give you money. When he doesn't, is bad. Bobi Wine okukima sente mu IPOD kitegeeza nti bulijjo mu blackmailinga President Museveni abawe sente era muzikimye misana notukanoga nti babagaliddeyo bali babawadde fete batuwadde ani azigaba Museveni. It is the president yagaba sente mu IPOD era bamawa abawa bo bawulize bana abefudisa abawa kati ne Bobi Wine na yazi kimye. Nze politics wa Uganda na muumula Junior, I'll never be a politician in this country. Era nsasira abavubuka bakera kumacha nova ku mirimo gyo ogoberere bannabyabufuzi abafere. Uganda teina bannabyabufuzi wano buli omwana onya sente. Guys, ezo political party bazikola kulia. Political party bibina by'obufuzi biyambaka abantu okufuna kye balya. Nesi kujja government mbuyinza. That is a fact. Political parties are vehicles eziyamba abantu bali sente. Kebe nalemu era bali mu kulya sente. Nabali mwenalemu nabo balya. Wano walaba primaries ze nalemu sente abasajja ze bateekamu lwaki baziteekamu. Kuba kati ebyobufuzi gwafuuka mulimo. Uganda ebyobufuzi mulimo is no longer service. Gwense watali ya designinga. Guys, Uganda yensi yoka watali ya designinga. Wetuogerera Prime Minister wa Bufaransa ya designinze. France yakalonda ba Prime Minister batano mu myaka 2. Wano tewali ya designinga balia. Everybody is happy. NUP na yezeri eza IPOD. Ngane DP bweri eza government mawu minister. Ngane Dr. Besigye we bamulumiriza okulya eza akalulwaka. Nandala mafabi ye yazimoteresa. Nandala mafabi mbu yateresa ako Kano Besigye. Mukalulu akagwa esente anange tetuyina opposition mu Uganda era kati abantu bebweru bagenze babuuka golaba kana akalulu kalimu ebbugumo golaba abantu bebulaya bakyali mu bya nopunga edda babivaamu nebagamba Bobi Wine project ye NRM nze olunaku lwe nategeera nti NUP project ye NRM Lubongo yatakwatibwanga. David Lewis Lubongo yatalinyangako mu komera. Duloni zikutebedi mutwe banubia nili babakute bonaba NUP babakute ne Bobi Wine. Lubongo yayete bamukwatanga. Oba ye Duloni ye mukwata yabula semani. Nze Lubongo ya toyinza kunimba. Wano munnabyabufuzi atakwatibwanga mu Uganda atalinyangako na mukoti ye Lubongoya Secretary General Nope. Nze najjukira olunaku lumu twali ku kitebaawo nga nkyali mwene NUP. Duloni yajja nekwata Sauda Madada ne bakwata Bobi Yanga balekawo nze ne Lubongoya. Era nyendo okwetegereza nga katana yali ali kumpi wali. Duloni yaleka wonze ne Lubongo yatebatukwata. Era omusajja yali akulidde drone eyo mujjukira yagamba abasirikale ka leave those two. They are our children. Nengamba emirimu gyenkola ne Lubongo yakola. Ennaku egenda kuluma omwana wa mayanja. Kamilioni ntajja kumuluma ono palasi wakako. Siye mubi, siye ayina enkovu ku mimwa ne ku binnyo.
abaana abasajja abategera bazaala ebidomola kati ekyo bamayanja yazaalamu oki kati Palaso yakoze byogenda mwene yupi ati mutemumuwase andi akwata ekidole kya Bobi Wine mu campaign andi alina okweguya Bobi Wine wafuka mu mpale n'agikujjako n'amwoza n'addayo bannaye ennaku eruma ati Palaso agamba nti sente muziwa tezibatuukako tubula Bebe Cool ne Kenzo balwana abo kati Palaso takyasala kuyimbira mmese kati agenda yimba enyimba ki Palaso dobo omuntu alambakazanyirizibwa n'abalina obwana obuto bagamba ekimese kiikyo ye kakikanga baana agenda ayimbe na bano sebabi agenda abeere na bano omwana waffe omubi yalina Tamale ne Bobi Wine eyerevo ye kati Palaso ng'onywesa abantu n'okuluyimba lw'abantu badduka mu bbaala kati Bebe Cool ne Kenzo balwanagana lwaki mwe abakola mu tebalwana bayaayi bonna bagezi ba ssente bombi abo bagezi mubaveeko Bebe Cool mugezi nnyo Kenzo bagezi nnyo nnyabo gwalowuddeko nga beevuma abo bagezi nnyabo kati ebimongo bibakiriza byonna byasirise mwana bagenda ofuna mu kampeyini Kenzo yavuddeyo n'ayogera Kenzo yakoze interview wagirabye owulira abantu babiri bagenda ofuna mugundi abantu babiri bagenda ofuna mu campaign Bebe Cool ne Kenzo Bebe Cool yomu ku bayimbi abasinga mining ennene mu Uganda asima mayingi ate Kenzo omukazi oyo akulira mining kakatolo ani awamu ne license kaddemu ako kaddemu Bebe Cool yasinga mining omungi mu Uganda yasinga company esinga amayinja supplying government ate muka Kenzo yakulira mining tovola ba Bobi Wine yagobye Segona n'aleeta mafia aswalukaga twakola naye machiwa entwe naye mukuba Bobi Wine tagala barugezigezi twakola machiwa entwe ne walukaga ne kuba oyo kati Chameleone ye tagenda funamu yakoze basi etambula yakoma weewu oyo yafuna byebyo ate akyayongera kochi mwana mulungi naye akomaawo atandise n'okulwana enakisi manya ali ne skin kati bwaba teyagwa bayeziringa aba n'ensonga za alien watugamba wano nti alien bamuwala netajja kwatibwa bamukwata tebamukwata naye era mwaba abiyingiramu mwawula bawunyanga toyi ne toyi ebyo byawula nekyo ekikwagaza alien sikini kitubuulira olwaleero yali munaku yezimba yali munaku nga atembe ya buuma nakuddukira ku piki z'abantu ezifudde ku kkubo kati alina kyalina nze nali neetika nsawo kakati nange ndi big boss naye ffe tetusobya naye leka omulala agenda akikola olaba ebinyo babitwala nga kaguddeyo singa mulala yakikola nga si alien singa mwamusiba ate singa bwegenda okikola olaba guvumavumi mukazi notandika okubira bbala nyamba taata wange yafa munnange bagenda kunvunaana olwa taata wange jasiti kasango busango mbu buli efukidde ekyo kimazi kyammwe kyetunanga omulambo busana kiyinza okunsiba ngoyasibaani naye saaka ababwe nti nga bwoyogedde bala munyamba oba kyefukira ale ne sikini alina omukisa kyemwagaana okukkiriza omukisa gwere gulikera ne gugwawo ajja kuba takyasobola kusala ku salama naye akoze ebintu ekyalimu abayimbi abalala kulowooza nti ate yalina emikisa gyabwe alina emyaka 26 bamujjonkera ba 55 tulaba nti mazibuzi omanyi Katonda yatuwa ennaku z'okufiira mu myaka 6 Chameleone abulemeko kugenda giri emeka yogera bayibuli yogera mu myaka 6 abuzaayo ebiri abulayo ebiri nga tutandika okuyimba ampise mukama ate omuntu ategera akisinga muganda omulenzi nimu omaye mesibudde benenya Palaso kugenda Palaso diri y'ebisiyaga yali yamuyitako nga yekaliza eno wangi diri y'ebisiyaga muganda we yazimulyako
Palaso ne Chameleone balina diru y'ebisiyaga. Yamukisinga nga mulaba. Tukomyewo ebifaananyi. Nali diru. Junior olaba tosobola kisinga sister wo. Okisinga otya mulenzi munno. Kulekanga ennyuma apoze nga ennyuma ekubikiridde. Yali diru y'ebisiyaga kyogamba. Ebyo byaggwa. Genda obuze Chameleone bbiri y'eddwaliro ani yagisasula. Akanyo kali ke baakutula kabyakani akasemba yaako. Omwana Palaso teyakola mukulu we banna. Ogambye Chameleone yali alwadde ki? Akanyo. Nze manyi gwokisinga oba ogenda mulya oba ekiro beeryanga. Naye Chameleone yakusanga emunyonyo luli nga tewabimugamba. Anti ze ni big boss wali ate yali agenda kukola ki? Nze nyiza omuga nti mpa ekyokulya. Toga kisa kya Mukama Chameleone tayinza kusanga nakkuba ebyo byoyogera. Nakola ki? Nakkuba. Yasa nakuyisako mu kampala olunaku lumu nga bagula ekkubo. Nakkiriza baaba nakkiriza. Kati Chameleone aba agenda nze simukula wayise nje kyawo bwokya. Tasobola level gy'oliko baaba ya waggulu nnyo. Nakkiriza. Chameleone asobola kujja olaba ne kamera tasobola kwogera din skin agamba nakisi. Gwe mulundi gwange ogwasooka otuulako ne baggala ekkubo. Naye oyina amaanyi. Naye gwe olwaye ko ngangalaga. Onyumya ono ayimba mama mio, mama mio, mama mio, mama mio, mama mio yafa dda. Omwana agamba tusoma amagye. Akapande tekasoma amagi. Mbone basoma amagi. Kumbe kasoma amagye. Naye manya akayimba ako kakwata omugabiro n'owuliranga n'obwako omukazi tomala. Akapande wasomye bubi. Kadi omuya yabanywedde njaga nga muganda wamulabanga beddemu. Omanyi mu nsi muno Kitone omumanyi Nalongo Kitone? Mumanyi Nalongo. Nalongo Kitone y'omu kwasinga okutegeera. Nobe kye kikazi kiwooma simanyi nandi kiriddemu. Lwakuba kikadde. Baakula ne Chameleone. Badde akulya Nalongo Kitone. Empoze nende bwansasula bane taliika mukulu. Katogera amazima ne skin. No sorry. Junior. Tujjeko okuwala na manyi kale skin tomwagala. Mpaya abayimbi abasinga amanyi mu Uganda kati babiri. Mwamiki. Nga simpala na skwalana. Alien skin Kenzo Bebekulu. Nandi babiri. Kwabiri Jacob. Alien skin ne Kenzo kati be bayisinga amanyi mu Uganda. Kati kwabiri Jacob. Kazi nyamba imalina jikuwa. Alien yasinga kati. Alien lwacha musinga. Olida. Obwana bwa Nupu bwali mu kusula alien skin. Otye ku mwana oyo alina omukisa. Chameleone agenda avume Bobi Wine olaba banaddamu tegeka ekivuvulu kyonna. Naye omuyayi agenda bugenze ku kitebe ne bayoguma. Emigo gijo alien yatulumbye. Bino kambi kubule Junior. Bazunge banoonya akalulu bweze fana by'abantu akalulu kagenda kujjako government. Just kumala biseera na kuwoza nti mwetaba mu kalu just participating. Kadogoseewo bwana obuli wali embu yokuwa obuyinza. Mune bugamba Bobi Wine mbujambu fande. Muli mazina mu. Watu mali biseera ya mwe oyiro wa mwe. Nola babana kwe bawa pichi mbu bavuga kugobera Bobi Wine tali sobola na kukulembera mbizo oyo nawe. Junior. Wangi. Gwe nawe olina obwongo bongo bagenda n'osoma kitawo n'akola amasomero amalungi nti gavumenti esobola kyuka mu mikono eddemu ya Bobi Wine. Tesobola kyobula yazzeeyo akimeza IPOD esente Bobi Wine yategedde akalulu tayinaawo. Anti alina kunona za IPOD ne bajja zimu akawedde ayagala tuvuganya. Mujja zimu akawedde. Bajja zimu akawedde ate zino tajja zifuna ajja ziri ze yasayininze kubanga bagenda okugabya omuwairo nga taliiko. Zino zo tajja zifuna ezisooka kubanga taliiko ziri ze mujja omuwa. Obunato omanyi kankubuulire omukazi atawooma yasinga ennyo okubonyaabonya omusajja wali okimanyi. Omukazi atawooma yasinga okubonyaabonya omusajja ogenda okituukako nga kidomola. Mu gavumenti ekyo bw'olira olunaku n'olumu buli obwana bwona obwesefusi nga bwalaba obwange ddala busobola waayo gavumenti. Tebusobola. Nina gavumenti. Leero likodi nga kano tulina gavumenti bbiri.
ina government yava mu nsiko ne government efuge yava mu nsiko. Katbayomba ina government bbiri, ina government erimu yava mu nsiko nefuge yava mu nsiko. Kyovola bano bagamba twalwana, manya twalwana, mwani yabatuma okulwana. Kyovola bwobwana bwe bufugwa bafako. Government yava mu nsiko kati abagifuga balala. Akano okasanga ka sergeant nga kagamba general yagumura. Wewe wote Museveni osirike mwana gwe. Oshegede obadde byawula bulijjo. Ina government yava mu nsiko. Tuna ne government efuga abava mu nsiko. Obalaba balekana atwaleta government fetwabeza Museveni. Emyaka ana. Njagala kati people who are real. Njagala abantu nga you can talk. Netwesibye ku mikwano egitukola ebintu ne tugisonyiwa leero nencha naluli. But they're not our people. Nze sikyesiba ku bantu. Guys, changes mu bulamu bw'ensi eno sikyesiba ku bantu. The more wewetunga ku bantu is the more they distance themselves from you. Omuntu akwagala tali kuvaamu. Just get it from me. Omuntu akwagala nga ddala akwagala ajja kukutegeera. Omuntu yenna mu bulamu bwe atakutegeera muti banange muleke. Njagala okubuulira ogenda bonaabona n'abantu ogwene ddalu. Some of you are running mad. Sirwa kwati muli balalu mwesibye ku bantu abatabaliiko. Banange enseno obo oyagala ekulemerere. Otuuka otandike n'obulamu bukuleme weesibe ku muntu atakwagala. Bwe busiru obusooka mu bulamu. Obusiru obusooka mu bulamu kwe kwesiba ku muntu atalina budde bwo. N'olumu omutima n'ofaayo ne weegula tebabiraba. Guys, mulekerawo okukolera abantu ebintu nga tebabiraba. However much you try, they will not appreciate you. Ne bwogezaako tebali kusiima. Ne bwobakolera ki, they will not appreciate because bakiteeka mu bwongo bwabwe toyina makulu gye bali. They have clearly shown you you are useless. Okyakola kyawo. Oli mu bufumbo omusajja takyakwagala. Naawe okiraba tebakwagala genda. Guys, mulekere okwesiba ku basajja. Enensi erimu abantu ebiliyoni 10, biliyoni 5 weesibye ku muntu omu. Uganda erimu abantu obukadde 5 gwe weesibye ku muntu omu. Oza bwatabaawo sibaawo. Nga mwaleka bazadde bammwe ne mutandika ensi. You left your parent to start life. Your parent kati muntu kyasinga maama wo. Abantu balese ba maama baabwe ne bagenda ebweru. Omuntu n'amala kukyeye emyaka 10 n'atafa. Gosanze omuguya these useless boys ali awo akulumya omutwe. Nga tokyawambwa eyo obadde ki? Nze wallahi tewali muntu asinga maama wange mu bulamu bwange. Tewali muntu gwe sitasobola kukyawa. Wallahi ya Mungu. The only person I cannot hate is my mother. Abalala bonna I can do without you. Banange toddanga kawo ne weerimba. Nze Junior tebakulya ebinusu ndisobola kugoba. Nze ekintu kyennina mu bulamu bwange exit. Ngoba mangu. Era ne bembeera nabo bakimanyi. I have no time for nonsense. Nze nabakuba ku simu yange mu dakiika 3 only 3 minutes. Okungamba kyoyagala totandika Junior wasiibye otya straight to the point. Sina budde. I have no time for nonsense. Ngogenda nyekyafuna omulala kati nze omukazi ayinza okunnumya omutwe gw'obondaba. Waliwo wano omuwala ayinza okunnumya omutwe mbwowooma mbwoyina amazzi newoba gwe kiira newoba nga gakulukutanga liva Nayiro
The moment you joke around with me, ekubo liryo. Naye mwesibye nnyo mu buwala obunaku. Gye mwesibiddeeyo abawala abanaku bamenya. Omuwala omunaku yasobola okukyawa ng'ozimba. You start building a house n'anoba be bawala abanaku. Bo balowooza bya leero si bya maaso. Balowooza sex kati bw'omala okwegadanga what next? Okay, mumaze playing sex muzanye buli style kyekiddako. Ensi tekoma mu buliri. Guys, life does not end in bed. Ensi etambula. Ensi erimu okulya, erimu okwebaka, erimu ebyenfuna emirimu. Kati omuwala omusiru yakwata ensi n'agissa ku kwegadanga. Gotunira abasajja obatunira mu kwegadanga. Abala batunira mu business. For you, the moment you look at a man, kyosooka olowooza buliri, ensi egenda kulema. Abasajja basukka ku ekyo. Abakazi basukka ezo sexy styles embalabamu. There is big things that are beyond that. Kati oliawo oli muwala mulungi oli ku muzigo. Esajja kikuzaddemu abaana basatu tomanyi n'abaana gye obaziika nga bafudde. Kugamba living a reckless life. Ozaalira otya omusajja gw'otamanyi na maama wa muzaala. Abawala muyine ekyejo wallahi. N'ozaalira omusajja nga ne gye bamuzaala tomanyiyo. Kati mb'oli lubuto. Twanti oba musiru. Twanti gwe musiru. Era nze sikyasaasira basingo mother. Ozaalira otya omusajja nga tomanyi na maama wa muzaala bw'atunula. Naye oli bizi oli lubuto. Mwannyina zaani akuloga. Bakuloga. Abamu n'abasajja temumanyi na mannya gaabwe matuufu. Owoza musajja bamitadda ebivubuka byetuumye kuno ebinnya mu daxi simanya naisi simanya katero wanu bina aganyago short forms. Umwana bamita Tamale Mirundi Jr ne yetuma TMJ. Kati gwe ononya TMJ ye yakuzaddemu nenga amanya ga matuufu ye Tamale Mirundi Jr. Kati muzaala biki? Ataba mu mwekera okuloza ati mbufumbo bagaba yebirabo. Junior wasa gwe wawasa wafuna yochi. You think there is happiness in the marriage? Muloza anti obufumbo cinema hall muba mulaba movie. Miki walito natuuka kuwasa. Eno TikTok ejjuddeko ebivubuka bi damage. Ebyetadde mu bufumbo nenga amazima temunnatuuka kuwasa. Kati gwe Miki wali oyanjudde ku mukazi gwe. Omanyi n'omutwalo gwa taata we gutunula. Some of you bye mulimu are not even in relationships. Mulimu last. Byakwegatta bwegasi nenga si bufumbo. Abavubuka bangi wano ku TikTok temunnatuuka kuwasa. Maturity level temunnazituukamu. Gweke nini? Toyina kyolya. Oyina pule bbiri. Kuno kuli abavubuka kuti nganda we yayina bbiri ya green na ya black. Jayambadde ku manda agiddamu ku lwokubiri. Owase mwana w'abandi kibannange ng'okyayina nda we ya bbiri. Emmotoka muvuga za looni. Emmotoka ovuga ya looni. Omusajja akubanjizza emyaka 2 ow'emmotoka. Omwaka 2 buli mwezi. Owasa otya. Owasa kuwona bizibu byoyina. You cannot go in marriage ng'oyina ebizibu. Abamu muwasa kudduka looni ze muyina. Kati abavubuka muli wano ku TikTok. Tosobola na kwerabirira. Muli mu challenge z'amazina. Kati omuwala ategera owasa otya omuvubuka akola challenge z'amazina. Ngani eyazigaggawaliramu? No, tell me. Nokeera ku macha n'ogamba abeewamwe nti olina omusajja akola challenge z'amazina ku TikTok. Nga mugagga kyazikola. Bana tubeereko serious galo child. Abawala tubeereko serious. Buli wosanga omuvubuka ku ng'ayirika akagambo the dancer.
buli wosanga omuvubuka ku TikTok nga kulinya lya yongera kakagamu the dancer oyo mote nze sinnalaba ko muvubuka akola challenge z'amazina ku TikTok ayina magezi gawasa sinnamulaba kati obeera otya n'omusajja nga ayambadde earring yeemoola some of you obufumbo bwe mulimu bawo mukazi your husband is a woman mwenna muli bakazi kati owoza nina omusajja naye nga you are all women bawo akola enviiri ataddeko earring abulwako kuteekako lipushayina ne wiivu abamba baba mwe basibadde enviiri bataddeko kyabulwako kati bibiri okufuuka omukazi kuteekako wiivu na lipushayina bamukwano neze enviiri yazimala ne earring oza my cute guy balaba okusinapu kyati nenseka nengana naye abana Uganda mwetaaga sabira oza my guy is cute ne earring n'enviiri ali cute wa ezo earring azitera kan azitera kugwe buli woba n'omusajja mubuuze byokola obikolera ani omanyi 80% on this planet abantu bebakola baba balina bebapulizinga. Do you know that? Omuntu baba postize video abako gwagipostingidde kati gwe buuza mukazi wo oba bbawo byakola abikolera ani bawo earring aziteera kandi wamugambako nti oyagala earring abantu bapostingira abantu people post for people they love aba messages abantu mugwamu ngwe ngabadde tagamba gwe nze tero soma status z'abantu olina wandiika men are trash aina gwagamba not you message aina gwagisindikira kati gogwamu ngwe so I don't think abavubuka bangi moyingidde mu bufumbo bwe mutamanyi you are not prepared for marriage okuba amabala mpaka sawa 8 oyina omukazi ewaka nawe kirowoozeemu muntu kyategeera ayina omukazi n'abaana ewaka adda ku makya sawa 10 ani payomu ali sensi bategeera ng'olina omukazi n'abaana ewaka naye ng'okomawo 10 za kiro mpaayo omwategeera omanyi bw'ogenda okulu olina by'olina okukyusa naye n'osanga omusajja mufumbo ayina n'abaana ewaka ali mabaala sawa 8 gwa kiro gwoba tonnatuuka kuwasa oddayo bukya abamu ne kiraasi abaana bammwe ze balimu temuzimanyi okola gwa kusasula fees naye we bakubuza ati omwana we ali mu kiraasi ki tomanyi okomawo otamidde. You come when you are drunk. You don't know even which class your son or daughter jalimu. You don't know. Aba mukoma abana ne mubebakira. Ugeno zuka kubacha omwana wa mwebakidde. Okoma otamidde. Kati gwerinda mu kuwasa. Amabala gakubega gweyo boli tukanga kati ogenda settlinga wasa. Eranzo omuwala nkugamba. Soko onyumirwa obulamu. First enjoy life. Bobo yagala genda ku beach genda. Guys, mwina step je mubuuka. Obulamu butambulira mu steps. Omwana tuva ku campus n'oyingira obufumbo. Oyina obulamu bw'olina okubeera mugenda ku mabaala, kubazi beach, move around places. You have to be in that life. Kyokora leero osanga ebikazi bikulu by'e Bulaaya nga biri mabaala myaka 6. Ayina stage je yabuuka, yali mwavu. Nuso omukazi mukulu ayina n'abaana ava Bulaaya ali mabaala kiro myaka 6. Bayina stage je yabuuka. Yali mwavu nnyo ebiseera ebyo teyafuna ku budde bukuba mabaala kati awezezza emyaka 6 azzeeyo. Nenge emyaka 6 olina okuba ng'oli waka oli mabijja. Olina kuba otuma bazzukulu bo mannya. Olina kuba otuuza meeting za kika. Omukazi myaka 5 ekiba kikutwala mabaala ekiro kye kiba nange. Jajja onoonya ki mu bbaala? Neno osanga omukazi yenna embogubugu zigudde ali mu kapatula. Atulaga ebibuga by'abanoonye Babiloni
ngo mukazi ono ategeera nenga yabuuka stage emyaka nkago omukazi omukulu obo ino kubanga oli makago tuludde utandika okulooza ku nsi abaana bo we bali banga toliwo egyo myaka gyakwekuba mu kifuba myaka gyakuva mu masabo weekwase Katonda naye ku myaka nkaaga ng'okyali mwonoonyi obaako ekikyamu kati osange Gloria Bugi naawe otule Gloria Bugi wali ka Gloria Bugi byakola bya myaka gye egyo gy'emyaka Bugi gy'alina okulagako ensi kyali laba Desire Luzinda Desire yakola buli kimu kati yawummula Donizera yawummula gwe Donizera okyamulaba yazimba amakage n'awummula guys waliwo emyaka ng'olina okukkiriza nti okuze ekintu kye batalimba gy'emyaka you cannot fake years ne kati ne Zali yuyo naye agenda abivaamu kaize waliwo entuuka mu bbaala n'ensumagira era buli osyagenda mabaala ntuukayo n'ensumagira I cannot sit in a bar sawa musanvu gwa kiro ntudde ku tebo n'abavubuka abawunya enkwawa sikyakisobola I cannot say tebo mu bbaala n'omuvubuka akyasula mu kisenyi luyale twogera ki era kati nesanga ndi ku presidential suit ku Serena nwa chai omanyi waliwo emyaka gyotukaa kati osigalidde kunwa coffee kunwa kawa kati Junior ngende mu bbaala osange y'abavubuka bawunya akamwa atunze ensenene yakava okutunda ensenene ekaleerwe naye mbwe alaga sente which money otwana avubuka musimi wa kabuli ku kyalo yasima entaana aze mu bbaala mbwe aguze alaga abantu nti abagagga tebali mabaala. Let me tell you, rich people, they don't spend in bars. Abagagga baspendinga ku mataka na bizimbe. Abagagga bagula bizimbe na mataka. They invest in international companies. Tebagula Berea. Tebagula Johnson. Era nze tunyanyi abantu bebweru najja mbu mugagga mbu aguze Berea. Abagagga tebagula Berea. Gwe tulage ekizimbe kyo mu kibuga. Show us one building in town. Ekiriko erinnyalyo. Togula Berea, togula Jomusomu, togula Uganda Waladi. Gwe tulage ekizimbe kyoyina mu kibuga. Tutegere tuli mugagga. Abagagga ebizimbe kuliko mannya gaabwe. Neto ina na toy eriko linnyalyo. You don't even have a latrine that is named after you. Oli Rwichiwa, oli mugagga wa Wagwe. You sell all your property. You go, you get a visa to start up a YouTube in Canada. Are you stupid? Are you dumb? Do you even know what you are doing? Like, guys, is a cheap to know me or motu. I don't know. Like, how can I travel to the US to start up a YouTube account? I mean, that thing beats my understanding. Up to now, enough an explanation. Like te wali wo yali achinyonyode. Nti omuntu asobola nyonyonyi. Nti omuntu asobola gula ticket. Nateka muneza visa. Nagenda entebe ku airport ne bamukoneramu aba immigration nti ofulumye Uganda. Ngogenze kutandika YouTube account. Kati Uganda eganye ne Bulaye balemeredde. Mwemwetaaga kyogo. Toso agenda Bulaye akola YouTube. Oba weetaaga kyogo. Musinga buli sawa bagisasula. You guys, those countries you are paid per hour. But you fail to get a proper job. Vakufe bya Uganda anti batusasula mwezi olusi zirwa naye e Bulaaya buli hour. Jokola, you are paid.
ofuluma n'ewongo manye sente z'ogenda okukola. But you choose to be a YouTuber. Kati laba ono Kaye Wisdom. That boy was promising Kaye wasubwa omukisa. Olabi nebyana bintambi bifunye ku sente bishalumu. Ologwe Kaye wasubwa omukisa simanyi ya kuloga. Abana bali wano bafuna sente mu campaign. Ba TikTok accounts zaabwe ziri mu State House. Gosura mu church Kaye oliko ekikyamu. Kaye weetaaga kwambulula Wisdom. Gomanyi singa obadde mu kaluuka ne sente ze wandifunye Kaye abasajja bayine sente. Kati laba Kenzo ne Bebekulu balwanira billions. Kenzo ali mu buwumbi butaano 5 billion je mitwalo ja dola emeka. Tuzize mu dola olabe. Neka tutunulira Bebekulu obugagga bwaliko bannange. The guy is rich. Bebekulu asinga bankuba kyeyo abagattamu n'abaddamu Bebe mugagga. Omusajja alina contract y'amayinja agakola enguudo. Bane government ne bwekuwa akalombe kamu toddamu kwavuwala. Kati Bebe contracts yazina. Bebe mugagga. Bebe to oyinza omuvuma ebirala byonna naye sente azina kati. Is rich. Bageyi bafunye sente abo. Eza ddala. Balwanira buwumbi. Si million, billions. Naye kati Bebe mumulaba yaddayo kusoma. Is studying. Kwa kati buli kimu akiina. Kati goli bulaayo obonaabona. Bye nagamba Kaye. Nemga Wisdom togenda bweru. Wena Uganda eriwo sente. Abasajja beeguleeko. Oza siba genosale anko wange. Simanya jajja wange yakube sasa eryokubiri. Ebyo tebikola. Uganda wobo oyagala sente. Weesibe ku b'amaanyi beesibeeko beeguleeko. Kati Kaye walina omukisa. N'ogwonoona.